A revolution is a fundamental change in the system. Tujje, for the case of Uganda, muntu aginze nnyo mu video eno. Zinabagamba buli kyenjogera kinvunaanyizibwako ate kinvunaanyizibwako ku kiprotectinga. If challenge accepted. Kiddamu challenge accepted. Now it is time for lectures. Kansomese kubasomesa. Revolution zonna zonna we zibeera zitandika mu nsi zibeera n'ekintu kye bayita revolutionary leader. Kiddamu revolution we ziba zitandika zibeera n'ekintu kye bayita revolutionary leader. Nti ffenna abasigadde tufuuka leader oyo. Kiddamu tufuuka leader oyo. For example, katujje sigenda bawa zino examples nti riots this is not tetuli mu bintu bya riots sibye tulimu. Okigira sibye tulimu. Tuli mu kintu kye bayita revolution. Kiddamu revolution from dictatorship to democracy. Revolution ya Uganda eri mu kushapinga okuva mu dictatorship okudda mu democracy. That is the revolution. Bino ebintu ebigenda maaso bimubakira ku macha nti Trump yayisize ekiteeka bwe kiti tukyagala tugende twekalakasize ku ekyo ne bagenda. Naye twagala kujjawo system. Kiddamu Uganda twagala kujjawo system. Revolution webeera etandika kino ekuwa revolutionary leader nkugambye ekuwa principles ekuwa guiding policies ekuwa revolution ya Uganda ina guiding policies ziri bbiri. Esooka bagita human rights na democracy. Tuyina ekintu kye bayita principles ze tuyitamu njagala otunulye core values za national unity platform. Those are the core principles eza revolution ya Uganda. Okitegera ekintu ekyo eza revolution ya Uganda zezo core values era ze tuyina okukola kize tuyina okugoberera nga tuyitira mu guiding principle ya democracy and human rights. Akalulu ke mugamba mbu tusobola obutalonda kuba the same man said mbu tugenda kukola ng'ekya Tanzania ne tutalonda. Okitegera ekintu ekyo ubanga walonda ekintu kye bayita democracy and human rights nga mwayita kitegeeza olina okutambulira mu democratic avenues paka nga zodde ensonga lwaki omusajja ono olunaku olwalira asula ku kkubo abaana bafuutu soja basula mu mbeera mbi naye tulina okugoberera principle gye bayita democracy eyo policy paka ng'ewedde eggwerayo ku protest vote kuba ku voting. Kati wetutuuka ku kintu kye bayita voting etuwa ekintu kye bayita activating ekintu kye bayita human rights. Voting eno tugikozesa kiba tugyeyambisa ki 1 to legitimize our revolution. That is 1. 2 okufuna legitimacy eri president waffe nti ddala abantu is the people's choice. Toyina ngeri gyogenda kutandika kintu kyonna kyogenda kukola nga tomanya ndi gositukira kati wosituka obusitusi nga tolonze oseekaani ani gogenda okuteeka ku ntebe mwagala kuwamba ntebe yaffe ekintu kye tulwaniridde emyaka mwagala kukiwamba ku lasti ekitutwala ku gundi ekyo lwaki natubadde tulwana nnyo omusajja ono agende ku ballot paper kulaba nti tufuna ekintu kye bayita international legitimacy. 2021 we twali tutandika revolution eno twali tutunonye ekintu international observation nti yagiblocking naye ku luno oluvannyuma lw'okutambula okukwata zi foreign policies na buli kimu okukiteeka mu nkola tufunye ekintu kye tuyita international intervention. Kakati international intervention eno ng'ogamba ogenda kuyita mu democracy wali abantu bayita ba democrats nabagamba waliyo n'abantu bayita ba capitalists gye bali. Kati obanga oyagala recognition eno ogenda kujijja mu ba democrats bano ate ogamba togenda kugenda mu kalu which is the last avenue of democracy. Bannansi we basalirawo nti obuyinza bw'ensi eno ddala tubukwasiza eno gwe n'otagenda keetabamu ogenda kakasa otya ensi ogenda kakasa atya ensi. A case of Museveni wali agenda mu nsiko yasooka mu kalulu kiyasooka mu 1980 akalulu kakubwa era simwogerere yakawangula ye n'agamba agenze kulwanirira democracy era avenues yalonda zaali za lutalo yalonda ekintu kye bayita violence kye yalonda kubanga yagamba democracy agenda kumuleeta na mundu okitegera ekintu ekyo era atandika okulutinga amagye n'abalala be yasangayo ne bajja ne bawamba ffe bamala okutubba akalulu the same elections nga batubbi twalonda ekintu kye bayita non-violent revolution. Ekibiriiti tekirina we kigwa mu kintu kye bayita non-violent tools. I challenge you njagala ondage nti ekibiriiti kigwa mu kintu kye bayita non-violent tools. Then number 2 yagambye nti ye ebintu byayogera siba national unity platform. Okay nayo nsobi. You cannot command where you cannot lead. Kiddamu you cannot command where you cannot lead. Tosobola commandinga kintu in a revolution kyotasobola kuleadinga. Ubanga ofulumye ekigambo kye bayita revolution nti nze ndi commander ocommandinga baani tulage nambezo abantu abo ocommandinga because you have to be a leader. Leader tabeera mu diaspora, leader abeera ku ground because zino activities zemogerako eziri okwokya amaduuka g'abantu omuli okwokya amayumba g'abantu okuli okwokya ebipiira n'okwata ebibiriti. Activities zino zikolebwa ku ground. Those are violent activities. Kakati gwe orchestrator w'ekyo ekintu oba olina okubeera ku ground n'otulaga nti nze leader wa kino ekintu not commander. Commanders are always cowards. Okigira babeera batiitiizi.
One, our revolutionary leader is Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, leading a non-violent revolution kwali ku ground era ku front kwali era yakulembedde flag eno buli president gye tugenda nga tusaba akalulu ako, because we are in a democratic revolution era yakugamba nze command yo revolution gwe yalonda. Yes, kakati namwe abagala okutandika eri violent mbadde mbasaba musoke ngawe mwe distance nze ku president then mutwage movement ya mweririddawa movement yo jemwa orders for as long as okwata ekigambo kibeta is Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert no kiteeka mu kamwa ko baku video yo kitegeeza nti oli mu non-violent revolution. Obanga ogamba nti oli revolution commander nti gotandise ekikyo naffe twete strategy zaffe, inze sisobola kuleeta strategy yange kubanga siri revolution leader. I'm not a leader. Inze ngendera ku command. Kiddamu ngendera ku command. Yensonga lwaki profile yangu ojira kuliko is Excellency Kyagulanyi. Okitegera? So obanga otandise ekintu ekikyo, you have to be on the ground to lead that. Lwaki according to the ethics and the principles of this revolution ekugamba you can only command where you can lead. Oba toli leader toyina moral authority ku commandinga kintu kyonna kyotagenda kola. Ani lesinga otugamba tyoyina abaana boli mu kuteeka mu target boyagala bakwate. Osigera boli mu kuteeka mu target wokiba ntino si kya target, come and lead what you are commanding. Naye obanga ogamba ntino oyogera ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert leading a non-violent revolution, awo wali obuzibu bwange. Naye nga wokoze disclaimer n'ogamba mbu egwe otandise kyo strategy yiyo, then Mr. Leader where are you ojo leading ekintu kino tukusaba o leading ebibiriti okwocha ebipiira na buli kimu ekigenda as ngawe mu bi commanding mu bisomesa. Tetugenda kuleka kintu kibaita hoodwinking people. Muna Uganda tugenda mu kalulu kubanga akalulu ko kake kagenda tuwa international legitimacy. Njagala otunulya revolution zino eye South Africa aliye kulwa Nelson Mandela nti niwe bamusiba mu komera yamala mu komera emyaka 27. Revolution yatambulya ku revolution leader gubaita Nelson Madiba Mandela paka we yagwa nga batambulya ku ideology ya Mandela ya non-violent revolution. Okitegera era byagwa bitya lunako wa South Africa gye tusinga okwegomba. Okitegera gye tusinga okwegomba mwalimu abantu abakolanga bugundi obu violent means bwe bakozesanga bwa succeedinga. Njagala mutugambe nti bakola gundi means bati kuba bakasukira ebintu ebali mu kupreachinga nti bagendako ne bateeka obubi mu katale ne bateeka amagwa mu makubo bya succeedinga badde ngamba byagwera mu gundi non-violent means. Era aba South Africa basituka olunaku lumu ne bagamba kati ekimala kimala ne bagamba kati kulumba ne balumba office za ANC oyamala ne balumba abazungu nga ba South Africa bano tebalina kya kulwanyisa kyonna wabula nga bagenda bayimba songs of freedom nga bagamba yesawa. Era waitawo zali days Nelson Mandela yateebwa South Africa ero we tujegombera. Tugende Kenya under Daniel Arap Moi. Njagala mumbuli okwekalakasa okwokwokya amakubo konna kuno okwaliyo nga mu preaching e Kenya. Manyi saganyo twogere mu Europe ne bakola bwekiti. Tell us the exact revolution yoyogerako gye tuba tu discussing. The exact revolution ngambe the revolution yali mu Europe bweti bakola bwe bati wati negwa bweti. Yali non-violent yali ebimu elements z'okwokya ebipiira. Past facts yabalaze revolutions ezenjawulo yazibalaze ezali peaceful nga nezigwa mirembe nga terino mwalumiza munne. Okitegera ekintu ekyo saagala mubere manipulative bakulu baffe tujja batereza nkiddamu tujja kubatereza ezo nitty-gritty ze muletanga nga mutandika okwogera examples ezitakwatagana. Tubuulire ekika kya revolution kyoyogerako otubuulire omwaka gwe yaliwo otubuulire baagi stagingira nkulaze non-violent revolutions zisatu nga zonna ziyita mu policy ezaffe. Kakati mukulu njagala tuve mu rioting byogera because we are not rioting, we are in a revolution. Nkiddamu we are in a revolution and it is a non-violent revolution. Wobo tugamba nti strategy yiyo si buli omuntu atutegeerera mu revolution. Eno revolution ina revolution leader. Revolution leader gwe tugoberera si gwe you are not a leader in this revolution. You are either kakweregera ikimi oba si kyekyo you are out. Obanga otugamba nti otandise ekintu ekikyo tokizimbira mu yaffe. Toweteka ku His Excellency Kyagulanyi. Get off that name oje ku ground and you lead that. Oba gamba abantu bonti ogenda kwagira. Woba oyogera no temulonda mugende mugire biki mukulu ku ballot kuoli oba dolaga gundi zonti ogenda kwesimbawo bakulu temutunyiza tujja kuvibe yanako. Some of us fete tuyina gwe tuwakitiibwa, we are here to defend. We have suffered a lot. Tetugenda kulaba abantu mwe bannakigwanyizi nga mutandise okuleeta mu strategy tubamanyi okuva edda nedda temwagala kalulu ne twali tubalinda ku right timing. Now it is the high time twerageko. The right one will remain standing. Nkidamu ayimiridde ku mazima agenda sigala nga ayimiridde. Just watch me. Okitegere ekintu ekyo tetugenda kukkiriza kubuza